twegatidwako ate another black beauty oda ndiwonzeka bannange badde bantwala nga sina wendabikira Kastanze. You're beautiful. Thank you. How are you? I'm good. How are you doing? I like the way you act. Oh, thank you so much. Nsaba babuzeeko. Alai bafa abalungi aba Delta TV tukole tubaniriza ku program yaffe. Oh no, you're black beauty. Tugenda mu kumikiriza be bato ayogera be bato bulungi. Anyway, atukyagenda mu maso tusangidde nga twogera ku Ensobi Abawala Zebakola. You're a young girl and beautiful. Ensobi ze tukola mu relationships Eziviiriddeko Abasajja Obalekawo ne tubeera ba single mothers ne tubeera ba single. Yeah. Well, tubuulidde n'amannya go. Amanya nze Nasuna Ziada. Kakati. Zendowooza ebiseera ebisinga kuba kusalawo because we always have our inner thing nekugamba but it's not right, but at times we insist because you can see all signs there's that spirit inside us ngesobola okugamba really you're wasting your time, but at times we do not accept because moving on at times will hard. So that is what we say before your heart. Exactly. You always have two hearts, definitely. The one that tells you the wrong thing or the right thing. So chiba joli okusalawo. Oba oluusi omuntu n'abeera ne opportunities n'alemererwa okumanya ekituufu kye yeetaaga. I have two men he provides ono ate mwagala for showbiz. You know these TikTok stuffs, showbiz. You have one for showbiz? No, please. You have a serious one? No, what I'm saying. Are you dating? Right now, no. Why? I'm busy. Being busy. You're busy how? At times you need to first go back, then you come back in the field. Okay. Not rushing. Okay. My moment I'm single. Very contented. Really? Yeah. I've learned that people can be busy, even on feelings. Come on. Not really. Kale, the issue is I was in a relationship some time back, but I realized myself. Yeah, I didn't. Yeah. You messed it up, he messed it up. Two ways. You all did wrong. Yes. Okay, I love that. Yeah, so at the end of the day, say, let me give myself time. I be ready for this. Because kati change agala nchimanyi. What you meant the other time? Yes, I was maybe confused. So I'm saying this out of little experience that you have to decide. Because obudde bugenda. If at times ubeera n'omuntu nga tesiye mutuufu alina okubeera mu bulamu bwo, chances nyingi zivaawo. No. And those people are always so protective. Nga at times akimanya akonoonera budde. So it needs you to go back, settle, relax. Njagala ki mu bulamu no, what do I want? I want to be this, I want to be this. Okay, then you decide. This is your life. You're the controller. I know. Atabaduga baba fe tuli bulala. Chigide kushero. Nja kwogera nawe weka bajjemu. So back to you. Before she came in, wale tuogera ku sente, how nebagamba nti at times abawala we take tusaba sente mangu. I think one of the Ensobi esinzo tufuula cheap n'abasajja tuwe bakita batya tuweewula nti omusajja wakamulaba n'omweyabiza ebizibu byonna. That comes nga toyina common sense and education. No, it isn't. Why do you consider education too much? Yes, kankubira oba toyina common sense. Kyekite naga nti family otunuleba mwenolanga waliwo nawe ebyafeininga. No tamuddusa speed nnyo ku ssente. Don't put money first. Kyengamba abawala bali don't put money first. Money will come. Kyekigamba nti ekyokusoma omuntu yenna asomyeko amanyi they provide. N'abasajja bano batubaza. Bamanya nti kati bakimanyira nti abasajja batwagala ssente. Olaizo ayinza kuba nga alina ssente ze naye nasoka natakulaga nti oleesa omuliro. Bw'oleeta omuliro okudduka. There is money still. Naye okweyabiza omuntu at times it's love. Wale badde kawo nolowooza omuntu mukwano gwo. That deep thing. Omuntu kweyagala abeera mukwano gwo.
Of course. That's the start. You have to be my friend. Kati wabe na mkwano go na bela close man asija balimba. You feel close, you open up. At times you are doing a mistake. Ebintu byonna bituukawo after experience. Then chovula abantu abasinga majority buli omwe na ex. It's hard to find it in the ever since obulamu bwange mwonna mu one person. Because that is the mistakes that tukola. Tinakweya biza I told you ABCD. Then at the end of the day it comes back to me. Serena exit. Really? It was just a passenger. It was just a passenger. Totally TV. Let's be realistic. That's Serena X. Okay, let it be. And I'm dropping her somewhere. But the issue remains someone was there. Atali was ours. That is the point. Not so? Passenger. Okay, Kali, let it be the passenger, the X, whatever you give it. But the point is, Bambi, tuyigira mu Ensobi. You cannot judge someone as we yabizo omuntu. Wari omuntu wajjango you're desperate, you need someone. Because girlfriends at times they disappoint a lot. Kati wafuna omuntu nga akutegedde and they have that way of comforting, that sweet talking. No mwe yabiza Bambi ekisusse. Nga ABCD, we need this at times in Ensobi. So in case of anything, shows ngazino ensonga kizija ku television. Bayige, then they work out. So we shouldn't open up to men too much. Okay, too much. A little bit. It's going to go to both all of that. So omusajja na nkwanye. We are in the courtship. We are moving on. Aina kumanya chenkanachi. Tena sasa okwogera nti ekigambo ekintu ky'obudde kintu kikulu nnyo. Osooka n'obalamu ono omusajja maze naye banga lyenkanachi. Nti myaka 2. Let's just yani myaka 2 okyadetinga nga tewali kiddako. Batubuuza bakubuuza myaka 2 okyadetinga tewali kiddako. Yeah. Girlfriend. Myaka 2. Even beyond. Even I've seen couples dating for 5 years after never kola emikola. Tomulaba nga gola disappointing ze myaka 5. Ne myezi 2 ku disappointing. Anti kyenkugamba tekikwetaagisa kutwala eri ebbanga lyonna nga n'okumwezi basobola ku disappointing. So oba amaze dde okulaba kiki kyenfunyemu mu kino ekintu oba n'omusajja mufunye like kiki kirungi kyengenda omufunamu relationship yaffe egenda kutambula erina ekiddako mu bbanga ery'obwogeze gwe nga gwe oba osobola okumanya nti ono omwami mutegedde ate naye antegedde tukole kiddako. Kyamakulu okugamba bano abasajja baffe ebizibu byaffe naddala ebitukwatako. Kyamakulu, yes. When you're dating naye mu bbanga ki era gw'obigamba ali ready okuwuliriza oba osobola okuteetinga guy nga yoyoyo mwezi gumu n'omugamba ebikwata kandi is okay. Yes. N'osanga oyo n'oyinda emyaka 2 n'omugamba nga is not okay. So is it right tubagambe nga oba tubyesigalizenga? To me there is a point where you should speak 50%. Okay. 50 endala n'ogyesigaliza. If you're ready to give 100, it is a mess. It is very much because abantu wanabo bantu woma overloadinga buli kamu nti wafuna mukwano go they've done this is happening tuuka ekiseera nawe nga byemutami fed up oliwa bizibu all times oliwa bizibu you know men are not patient like ladies. That is natural because if tusobola oguma n'obigumya you bear naye atuuka ekiseera nakupastinga noga gwakyogedde kino you know mulibana kuno you be like what, and it's true at times magaluma oshimanyi kituufu exactly because we yabya nnyo banango ba ekituufu kini nti any secret should be you, especially family like waffe gye tuva. It should be me. You should be secretive. That is the right thing. What are the questions are we supposed to ask our lovers the first go we go out? Let's get as a person you're meeting a person for the first time. Oyagala mumanya. Ogenda mubuuza biki ebigenda okulaga nti ono guy it's a go or it's a red flag, nowhere to go. We are out here at Malakai, Muzeka date, tuli smart bulungi. Aha, nzize basabe juice ne chips babiresi. Tutandise gwani. Okola mulimu ki ofuna sente mepo mwezi. No, you shouldn't ask that. Waliwo ebimu by'olina okumubuuza. That is what I talked about earlier, education and communication. Bayamba kolya mbutamanya siyasoma nnyo nti yategeera. To ask for on the first date. Naye waliwo ebimu. Nobana mumusomesi. I didn't know everything. Zabana looking. Just
tuliko Mukasaba ku TikTok bane munzasi nze chema waiting walo n'abasoma ennyo ngaako akola ekintu n'ogamba real ono yali asomyeko common sense ne education byanjawulo anti esabigase nabyawudde era waiting you cannot tell me what are the questions kwanga obudde bugenda tutwala bibuuzo kibeera okubuuza omwagalwawo the first time you meet let's say omuntu ono akumeetinze mu exchange numbers mwogedde nga ku simu and high time you guys are going to meet oyambadde bulungi otonya akawewo ko kolinye uba oba bode ekuleese kyonna oba weevuze ozze and you meet the guy first questions I start with me omuntu nga mwakeiga it's better omusajja n'atandika emboozi you shouldn't start kyaleeta amayinza ni mumbejja ama consense what you ask is what I respond because buli muntu waliwo omuntu nga kwata mpola nga first day tosuubira nti mwagenda okugamba nina ebyapa nina biki and that's not necessary at the start abikugamba abeera kwagala biki oba abamuyayi wali abamu nga yeematira niwaba omuntu nga kutegedde we have spent some time no that's how to take of course in one day oyaba muyayi or either bayagala kwesoma oba sekyongo oba kutunulidde bwoyamba na kali class okumwangula maybe kaya line za nkankole bweziti wano omuntu nga ali calm very calm ng'ebintu agenda kubikwata mpula nga first day ayinza n'okutunula obutunuzi ati how are you okolerawo you looking good you're nice really you're good baby you're looking good yeah that's a lie what wait you went for a date right no bakwanira wakusimu come on tena kama education and education ngena ngo ku date so how did you meet him the first day you met so Sharon to me when I'm to meet someone where did you meet him the first day you guys met at Malakai that is a date what do you call a date I am confessing now on the medical so I am confessing at Malakai yes you met him here yes so when back kusimu mba different when kutuka kila na omba different witini wa kusimu siyo no google aba owadala yati abera so serious tamala gogera so when I meet you the first time oyogera niza no kudamu ngebintu ebyo ngamba webale nnyo nsaba ku transport kati njagala n'okuba device omuntu n'ayogera on your first date you shouldn't even accept that even on the first date osaba ota transport gw'omwana w'obuwala obulungi ogenda oyina mwezi no you're coming on a date yes and I have to go back home kyavola amuddayo waka ne batabanyega by the Wednesday if I'm going on a first dating omuntu because not every day will work out because all omuntu go to kako ne mwogenda normal okogera na ino this cannot work out I say gundi amugogolede bokolis that's a red flag for you nomgani I'm happy to be here but I cannot make it really wow. That very day because that very day of course why are you wasting time this was already ready you came with your wallet arrogant yes what do I want to katingaze tosa kumbogola that is it first date nesigalawo what if you're late we said we are meeting tutagaza kumbogola and you're here by 9:30 mkwan someone called me first date ebera first date ikankunyumiza yakabozi someone bamu connecting ako one time because etana uncle just like bifanany and it was a connection yandaba somewhere ngaba am posting the relative one haja toyonga mwagadde so bolomu wako I give her a number mugerezganye maybe it can work out you try out it was 1 week we have a number then a second week wrong number then you come and I'm just saying a hi to see you then I leave because it's okay I'll show up kat time je ino kujira ko ngamba nsimbula ndi mukujja konze okay then I dropped her phone ngenda ko mudiro nsanko 2 missed calls ingazi kubidde mu 7 minutes ninga ndaga tuse wawe meaning yakuba 1 2 natambula guy yayomba ngasene shikamiti you know time wasting bichi would have wasted my time desert blocker ulida I felt sorry because he had called before coming in so I felt guilty
onsonyiwa, I'm sorry, I'm deeply sorry. Naye ngeri omanyi butampa na time kwennyonnyolako naye nga tanindidde about 1 hour. It was just 1 2 then naye nga ndaga atuuse waka. That was the 5 minutes, meaning yakuba bukubi n'atambulirawo n'agenda. You made me wait. Naye but then I just relaxed because I was wrong. I'm sorry, but I didn't mean to. Nakati ngende. In a 1 week, just omuntu ogenda mutu wako butunuzi. Naga, should I go? Okay, let me come. Ntuukawo ne mulaba. Naye ng'obusungu bw'ayina, even the attitude, as if twedatingidde emyaka. I was like, I cannot do this, I cannot do this. You know? It was just one approach. Ne approach jenaga because natuuka, even I reached in the car. I'm sorry, I didn't mean to. Nenga kulaga mnyivu nyu, you cannot understand. Waiting for 8 minutes and it is understandable, but going to the washroom. You understand my point? Kati buli muntu alina enkola ye. Bw'olaba nti you cannot be patient with me togenda kumbekkolera. I cannot do this. So it was just one approach. No manya. And then I can do this. I can do this. I can do this. So this is not men me. in Abawala, we should learn to let men know. Exactly. Wezule like tukaka mbeda. The mojo kaka olumwa. No. Ne waba inatya No. First time. Katobusubira ku. Kamba buli. Onokola ekisinga ka otagenda kutema butu. Sharon, let me make this clear. Omusajja takyukangako. It has been happening nga just tukinotisinga. One time mwali mbaddeko ku date n'abugulya mama kusimu. One time mwali mbaddeko ku date n'ayogera ku sister we tetagisa. Waliwo omuntu akunyumiza ku relative you even feel scared. I was like, am I safe? Meaning byagenda okukola maaso yabikola dda just you didn't focus and reason n'ogamba ola kina kikoze ono. One time mwali mbaddeko mu restaurant n'abugulya waitress. Just you didn't focus. No, like you analyze something you say if he's doing this. Kati jebujja lwali kuyuza after kana akobugole. He has never changed. He has been the one. Atotandika okwennenya weka. Nabuzisa amatala ge Kampala gano ne mbabuuza abasookagala basajja abafumbo. Njagala kikubuuza before I go to a general question. Can you date a married man? Could you? Would you? No. What are your reasons? Give me only 2. A lot comes along. I'm a Muslim lady. Yeah, true. So I've seen how polygamous families can be. So I do not wish to. At least let me be the number 1. You top up. Because this respect remains than being. A lot comes along. She believes there is someone meant for her. Exactly. Yeah. We're going to sabotage that man. Anyways, now a question. Kino kitunyizanga ffe abawala nze ng'omu you meet a person abanga sit then they start asking for sex. My God, that's a red flag for me. It's a red flag for me. Time ukijoina okuba n'omwagalwawo nga mumaze like you've met them. Anyway, kisinziira ku ntegeeragana. Oyinza okusanga omuntu ageza okukigaba nga nawe wayagala dda. Kati byawukana. Naye era omuntu akugambirawo on the first time. Ayina engeri gy'atamamu. Ate akigambira ku ssimu. Ate kati oyo ye. Nagamba halo oliwa. Njagala. That only makes me block you. Let's say you guys are dating and anti byawukana okuba nti mumadde mu relationship n'omuntu waliwo n'ono akumanyira afunye na simu yo akubira bukubizi olusi tomulabanga nako oba olusi wamulabyeko mulundi gumu ebiri kati twogera ku ono omugenze ku date omutegedde owulira nti is the right person time etuuse and it's like when are you visiting me. Omanyi waliwo abasajja abamu nga bali free nga mubadde free mu relationship yammwe mwetegeera musaaga munyumya bino kisinziira state gye mubaddemu awo waliwo okubeera n'omuntu nga mukwano ogwo nga kyaliyo mwekubira essimu ne munyumya eboozi bwe bityo bw'aba nga ali mu state bwatyo it's okay naye waliwo oli takuwaabako na time tumutuuleko munyumyeko eddakiika 5 akubidde akugamba ekyo mu mboozi zonna ye mboozi gy'asoseza ku table no. Hajat. For me, I'll be different. Okay. I'm a Muslim girl, so I speak on my side. Ngenda ku like when I dating nga muwa respect yeah. So for me, my right time is, are you ready for nikah? So let me be.
Maisha mukona. No buli muntu aba ne principles za mbulamu. Bagambye omutegedde nga mutegedde. Banji wetuwabe nebetegera for years and at the end of the day doesn't. How many because simanyi bantu meka bengenda okuyita mu process. Kati oli yali wa weak. Let me say it was a weak person. Then no mulala je. Eno procedure mpanvu. Kati natuuka dini tukanga am I still a lady really? No. So you're like born again, no sex before marriage. Exactly. So you're still No, we can tell them. You know we black bitches. You know. We keep it, you know. So if you're there, then we are two now. Okay. Yeah, true. Waiting. To me, when you give in. To me on a first date, then you say that. Then a while it was one night stand when Mukazwa baby and now we are together. By the way, me I'm available, but to get me it's not simple. Sorry? Into that. What? I'm always available, but to get me into that, it is not simple. You're sure? Yes, but I hate. I hate. I love. That's Kali. You hate. But you're confusing us. Suppose those on nothing. Are you okay? Yes. Education is more. Education in nene. Sigaba. Raj. Okay. Bubane yachobulaga. Nachibuza banza atachitegedde. Twachiba tubuzabuza. No, when do you give in? Omwami wo obera dina ye nga muri mu courtship akukwanye wano mu meeting. Wosalirawo no gamba ntikati. No government, yes. When you hear Bebe Cool when a story it was a one night stand. Esa was nobody born now together. And so when do you say it's high time I should go and remove my panties down? Chisinzira byozonkola. Utana kolera bingi. Anti ne batuba tubaye tuchatinga. Byobadde onkola. Kale ne calls zobadde onkubira ne byobadde ngamba. Mood setting. Kati siginezo mukwani. Wemba nku meetings nenkulanga oli on point nga ebigundi byange like babita batya babita bisanyizo oba otuukiridde tumi kuba tuyinza okubanga twogera nga sikumanyi nakumanyi ne bwe tuba twe meetings omanyinze njaganya omuntu omulungi gayi ng'oli mulungi nge oyina enjala mbigire era I prefer ng'omuntu oli mu open oyina enjala mbigire oyina ekirevu okitegeera gayi n'okubanga ali mu open nga oyina enjala mbigire nga ayina ekirevu si buno bwawano wabula nga kikola kati ndya kumufiirako munoonye so if you're qualified in it doesn't matter the time. Ana ebintu by'omukwano simanyi lwaki mubigerera obudde lwaki oba first date wekigwa kigwe si kyenjogedde naye bw'aba kisaanidde manyi waliwo omuntu tena inshallah sabiro ogenze ti I'm going to visit Zeba lwaki mulumya abaana b'abandi n'omuzze waliwo abatasaanira sina kirungi kulwawo nnyo si kirungi kulwawo nnyo. Does sex prove love? No. What proves love? Saniryo nga ggwe Church proving omukwano eri abasajja kufa abakazi. When a girl does this for a man, that is a goal like if oyaba kwagala. Because you guys fake life so very much. Jakuja omusajja oyoze engoye ogolole omaloge ndo bikola atewo omulala newo omulala. Nsooka okwebaza omusajja oyo anjagala. Kubanga ndi ku point gy'oyogeddeko nkyakunyonye bw'abanga gyali anjagala ebyaddala manyi wamukuba ne wano mu kifuba. No. Kati nze omusajja alina okubanga njagala ebyaddala kuba sitalina kyagenda kunjagalako nkimunaye hinda akoze kino akoze kino alina okubanga njagala nganze ng'omuntu oba okitegeere talolirako kimuli kyalooza kifukirya sikoza ngoye katugenderaawo ebyo nsobola bikola naye nga nze njagadde sikolera ku pressure bannaye basajja abamu muteeka abana abantu ku pressure ofunye omukyala
muleka akole kyasobola bino ebintu by'abantu ababiri fena tulina okuyambagana naye omukyala n'omubeerako yalina okwata azifu wali omuleeta bakimuwandikako nti oze kola kino oze kola kino kikola kino nedda laavu teri ku mirimu gy'okola okimanyi osobola okubeera n'omusajja n'omukolera ebintu ebyo byonna bye bakola nze sibikola nayoza gini nakola kino naye nga sitira omusajja ayo nga takwagala omanyi bwe kiruma ng'okizudde kituufu omusajja takwagala so that kuba kwegula banna abawana b'obuwala tulekerawo okwegula ku basajja kola ky'osobola bw'aba akwagala ajja kukwagala nga bw'oli naye nawe nga teweebase nnyo gezaako kulaba nti ky'oba osobodde kikole. Atumaliriza program efe but before you go a quick one, what do you enjoy in love basically? Chimu bwe kiti kyosinga onyumirwa mu mukwano? The whole thing of mukwano? Yes, I just want one thing. I enjoy this. Kumfaako. Paget. Being patient with me. Marabo ogera ndabisho oyogera. What do you love most in love? Loving me. Wow. Just mukwagala mukwano. Someone holding my hands. Simanyi kiri mu ngalo zange. Ya Rabbi. I love it. I love it. I love it. Very much. Oh, I know. Anyways, never go with the team Jenko Zen. I would know. I thank you so very much. As Stanley as well. Fahad and I were in your VJ Cham. Mukwagala nyo. This is the team of VJ Cham Production. For now. Fena tuzanyira mu VJ Cham Production n'olwekyo ebipya bingi bijja tulina YouTube channel genda kola ate akapya kaliko mukazanya luno demo na ko Rachel Remande saa 12 ate muna tubagala nnyo musule bulungi achal